Mikwano mwasibye mutya mugamba mutya kansubire muli bulungi abalabi ba The Final Channel bane mugamba mutya bane ndi wano nga njagala okutwala omukisa guno okutumira ku mama wange guno omukutu gwaffe The Final Channel banaye mama wange nkutumiddeko. It is The Final Channel, Zanera alongside SPV Graphics. Olunaku olwaleero tuzze ne top 10 richest female Ugandan artists. Okuva ku namba 11 oba kale tukola top 10 naye katugambe nti 11 paka ku namba 1. Tugenda tandikira wansi nga tudda waggulu. Mu namba 11 kwaba bayimbi abasinga obugagga mu Uganda abawala. Mu namba 11 tulina Shiba Kalungi. Akubidde no omuziki ebbanga akwatiridde industry ndowooza emyaka nga 5 nga ali established bulungi. Kyekisanja kiramba. Ku byobugagga bye abantu gye basinga omanya ye nnyumba ye mpozi n'emmotoka zaavuga kyekimuteesezaawo mu namba 11. Tewaliwo kya bugagga nnyo kirala abantu kye bamanyi okusinziira ku research. Ennyumba ye ennyumba y'amaanyi. Katonda nange nnyamba njizimbe ennyumba eyo obe nesingako awo. Naye nga Shiba aze mu namba 11. Mu namba 10 ye mwana muwala Spice Diana. Spice Diana ono afunye deals nyingi nnyo, ambassador biki akola nnyo ku masimu, Itel, Tekino, ambassador. Spice Diana ennaku zino atambula ne bakanyama azimba brand na kibagamba nti Spice Diana ali mu kuzimba brand. Kyova mulaba kati era ye brand ambassador wa Victoria University. Olabanga akwataganya ebintu naye ekyobugagga kye tumanyi kyemanyi onalabika ye mukazi asinga ennyumba eyakabi oba ennyumba ennungi ennyo. Mwana muto naye sebo akoze ebintu. Spice Diana alina amaka amalungi ennyo wadde ate afuba nnyo okulabanga agakweka ku bantu naye nja kukolayo story nga balaga amaka ge mayitirivu obulungi. Ase mu namba 10. Namba 9 Juliana Kanyomozi. Juliana Kanyomozi ono alina ennyumba z'abapangisa ye Munyonyo. Mukazi yakolamu ddala akasente kakalina. Aze mu namba 9 ng'oggyeko okubeera nti muyimbi watutumu nnyo ate nga mukkakkamu. Sente yazikola nnyo mu Taska Project Fame awo. Yakola akasente kayitirivu era n'azimba amaka ye Munyonyo nga kwotadde n'ennyumba z'abapangisa. Juliana Kanyomozi ono eby'emmotoka byo sibimanyi nnyo naye nga mubakyala abalinamu ettooke ate ne online business mu music mulungi nnyo akasente kajjira ddala. Yoyo Juliana Kanyomozi namba 9. Namba 8 omubaka Honorable Judith Babirye alina chachi no kya bugagga okujjako nti ennaku zino oba olina chachi oyinza oba omwavu abagoberezi tebakyajja basolooza bulungi. Senyiga omukambwe ye yabireeta naye nga alina chachi emakindi eyo. Alina ennyumba ez'abapangisa mpitirivu mu mukono omwo ne mu buyikwe. Ate mukyala ayimbye ebbanga ddene Judith Babirye gospel artist oyo ndowooza y'omu ku ba gospel artist abasooka okuvayo ne baba abetutumu ate n'amala n'afuuka n'omubaka. Kikulaga nti n'akasente ddala kabawe kali omubaka afuna kumpi $2.29 buli mwezi. Kati gwe teebereza mu myaka 5 abafunye sente mmeka. Akasente weekali ate n'abeera ne ku kibiina kiri ekya yere kitera okugabayo ku kasente eri ababaka baakyo. Honorable Judith Babirye aze mu namba 8. Namba 7 ne tubeera ne mwana muwala Grace Nakimera. Grace Nakimera ono yalina bbaawe omuzungu simanyi oba ndowooza era gwakyalina bbaawe nga muzungu. Aye ennaku zino alina NGO mwalabirira abaana abatalinaako buyambi. Kitegeezebwa nti NGO eyo erimu sente empitirivu nnyo era y'omu ku bakyala abayimiridde mu bigambo by'ensimbi. Of course toyinza tandika kuyamba nga tolina. Naye alina NGO kitegeeza alina ebizimbe, alina ettaka, alina essomero. Ye NGO ya Grace Nakimera oyo nga ayamba ku bantu abali mu mbeera embi. Aze mu namba 7 Grace Nakimera. Mu namba 6 ne tubeeramu n'omukyalo ono tujanjawaze eddaali Stabua Natolo. Stabua Natolo ono nno naye alina amaka ndowooza mwala we nakola top 10 ratings ezamba celebrity cribs ya featuringa ennyumba ye yalimu awo oba yali namba 14. Naye alina n'amayumba g'abapangisa n'emmotoka ez'akabi Stabua Natolo ono. Mukyala embaga z'abasiraamu zonna zikwataganya
lwakuba Ssenyiga ono omukambwe yalinnya mu bizinesi. Ayinza okuba ng'eno takyakuba nnyo bivulu n'akasente nga ko kajjira ddala kangi. Omukyala mukozi nnyo, Sitabua Natoolo, ennyumba z'abapangisa, amakaage, motoka ez'amaanyi alinako. Aze mu namba 6. Mu namba 5 ne tuba n'omukyala Rema Namakula. Rema ono mwalaba ennyumba yeeyo apartments ze yali amazimba. Naye era alina ennyumba z'abapangisa Rema. Nga Rema zi self contained 2 rooms 2 bedrooms ebityo. Eye Namugongo era nazo azirina, era nga Rema mu bakyala abagagga mu music industry wano mwali nno ddala. Va ku bino bye babeera nga buli ssaawa bagamba naye nga Rema mwali mu bakyala abalina akawogo, ate n'ebivulu abadde abikuba n'embaga nga azikuba, kwegamba nga weekend ayingiriza ddala akasente akawera. Omukyala oyo Rema manager we n'agenda mu byabufuzi, simanyi gwagenda kusigaza, naye Hamuzi asobola okusigala nga manager. Mu namba 4 ne tuba ne mwana muwala Maureen Nantume oba omukyala Maureen Nantume. Abakyala bano abali mu Eagles bakuba emikolo mu kuyimba, teri ssente ewoomanga ya mukolo. Kuba omukolo ogwo tosasula musolo, bakulabirira, tolanga, okwata obukadde bwo 5 ku mbaga n'obeerawo essaawa emu. Ng'eyo weekend ewedde. Kati ate bano abakyala ng'osobola n'okkuba essimu ku mbaga ne bagamba ndi booked mpozi olulala, oba nja kubeerayo ku ssaawa 4 eri nja kumalirizayo ku 10. Okitegeera omukyala oyo naye akasente alinira ddala mu bayimbi Maureen Nantume akalina. N'ennyumba z'abapangisa, omanyi ennyumba z'abapangisa ye bizinesi ebadde tesalira ddala. Bakono Ssenyiga ebagamba nti muteeseganye ne Land Road, naye nga oba oyagala okukola bizinesi etasala okola nnyumba z'abapangisa. Abantu baba bajja kwebaka, bizinesi tesala. Oli ne bwakubba ennyumba yagirekawo. Maureen Nantume ono ali nnyo mu by'amayumba, real estate. Aze mu namba 4. Mu namba 3 era mukyalo ono former Eagles Irene Namatovu mu namba 3 awo. Era bonna mikolo mbaga, nyumba z'abapangisa. Ne bawe mwalaba countdown gye twakolanga ennyumba zaabwe z'amaanyi. Omukyalo ono w'amaanyi nnyo, era naye ssente nga zaaveeyo. Mbaga mikolo bandi bayimbidde ebbanga myaka 2 n'omusobyo, mu butuufu omuyimbi nga ali ku top, akasente ko kaba kajja kubeerawo. Namba 2 Kaffe Kusaasira ono era nga banne mbaga mikolo katate n'ayongeramuko n'ekyobufuzi. Mukyala alina kifactory eky'ebizigo, ndowooza Kusaasira Beauty Cream, n'ennyumba z'abapangisa alina, presidential advisor mulamba. Kwegamba akasente kajja. Bakuono Ssenyiga omukambwe ayinza okumulemesa akasente ka 221, naye nga mu bakazi NRM abasinga ofuna mu ssente ono naye gyali Kaffe Kusaasira, era nga akasente akalina mu bakyala b'e Uganda abagagga ajja mu namba 2. Namba 1 nkimanyi, namba 1 mwenna mubadde temugisuubira, ya Angela Katatumba. Angela Katatumba ono ye muyimbi omukazi asinga obugagga wano. Ensonga nnyangu nnyo, musika. Ebyobugagga bya Katatumba family yabikwataganya. Jukira yali agambye era ye musika ne ku bwambasada, naye bo baabo musuuza, naye ng'ebisigadde abirina. Era mu bayimbi ba wano abakazi bwe kaba kasente, ono Angela Katatumba yafuna, muzeeyi yakola, ate muzeeyi n'amukwasa. Volaba Angela Katatumba ye muyimbi asinga obugagga mu bakazi wano e Uganda. It is the final channel. Gosobola okunterako omuyimbi wo gwe gomanyi omugagga, n'ongamba nti oyo oba si mugagga oba ono yalina okuba omugagga. Wobona oba okoze research nganze, naye nganze yeyo list gye nkuwadde, top 10 richest female Ugandan artists bebo. Oyinza okumbulira gwendeseeyo. Waliwo eyabadde anteereddeko wano Mariam Ndagire, bakazi bagagga abo, naye nagezezaako okunoonya ne binnema, engeri gyava nnyo mu mawulire kati simanyi ali namba ki, naye nga beebo. It is the final channel, zanira alongside SPV Graphics. Kankulekerawo ka video kano kalabe. Wange omulungi
netumira ku mikwano gyange ng'oli Oman, Jordan, Saudi, Qatar nti banaye mbaagala nnyo banaye mufollowing omukutu guno The Final Channel musubscribinge mlikinge mucommentinge ate mmale munyige share mmale munyige share teweerabire okusharinga ne munno banaye naye afune ku kintu kino banaye twagala nnyo gaayo ono tweyanze gwe omulimu gw'otukolera gwa matendo nze nsiima by the way nze nsiima nga nze follower wo nze nsiima neyanza nnyo neyanzeege amanya gange nze Nakiwumya Rahma nga ndi Dubai guys mbaagala nnyo mwebeereremu 2021 mubeere bulungi ntumiddeko ku omukyala akuuma babebi bange banaye nti mwagala nnyo nti yeebalire ddala kyakola kyamaanyi naawe mpozi atuweereza tweyanza nnyo tweyanzeegese weebale nnyo weebalire ddala banaye temwerabira share subscribe liking comment yeah. naye naawe osobola okukola ka video ko n'okampeereza n'enkateekako kuno ku Final Channel. I'm out for now.